embeera ya Kayihura gyalimu yakwejjusa era kigambibwa okuba nti munnange yabakanye dda n'omulimu ogw'okubulira enjiri ku kkubo so nga ate era mu bakaage emuyenga mukyala we yatuuka n'okubeera nga addukayo mbu emizimu gyabo mbu be yayisa obubi gyamufuukira ekyambika ate Kakwenza alalize nga bw'akomawo e Uganda era n'ategeeza nti agenda ku leadinga opposition etabangawo era kuno kuwoolera kwennyini mu ggwanga erya Amerika bannayuganda bwe batyo beekalakaasizza era bwe batyo nga bakuba omulanga eri gavumenti ya Trump okubeera nga ekwasa gavumenti ya Gen. Museveni omukono ogw'ekyuma kubanga basusse okubeera nga balinnyirira eddembe ly'obuntu kulamusizzaako gwe bwe nampuliriza omekwesesenga bulijjo Uganda at large gyendi nnyo era zigometa yaffe munnange bwetyo etalaga buli wamu. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera nga ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'eno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Timo Property Consultants Limited bwe bali nnyo ku nsonga z'ettaka bwe eyeetaaze okubeera nga bonnange ogonjoola ensonga z'ettaka oba okumanya ebisingawo yagala kugula ttaka oba kuzimba nnyumba bakubireko n'abazira kisa musobola okuyambako ku basiibi wano mu mikwesese nga bulijjo. Ennamba kw'osobola okuweereza obuyambi ziri awo ku mboozi zaffe emu esembyayo 73 enzera gisembyayo 15 okukosa munnange n'abo abeetaaze omusawo omukugu ali qualified eyakola research n'amukenkuka ku ndwadde ez'enjawulo era still tuyita ku nnamba zezimu okubeera nga tufuna ennamba y'omusawo. Kale tusimbudde muganda wange teweerabira okusubscribinga ate okunyiga notification bell kikulu nnyo kubanga kikusobozesa okubeera nga ofuna buli mboozi gyembeera mpaniseeyo wano ku Uganda at large. Sharinga emboozi munnange gy'oba oyagadde olayikinge ojanjawaze mu buli ngeri yonna. Simanyi nabalamusizzaako naye ndowooza ne bwenziramu balamusizza nnyo era mbayebaza nnyo emirimu okukola kikulu nnyo kubanga ewatali kukola muganda wange kitegeeza obeera oseeseetuse oba ovudde mu layini. Kaakati munnange tubadde tuli awo ekifaananyi kino ekya Gen. Kayihura omukolimi ennaku zino atambulira mu kukolima gye buvuddeko yali yagamba abapoliisi abakulembeze b'abapoliisi n'abagamba mwanneerabira kale mwasayingira yininga mwebale nnyo bannange ani atandaba nga nakola ku mirimu kyemugamba temukyalina kyemunjagaza ndaba temukyampita ku mikolo gyammwe kati nnina okubagamba Kayihura muganda wange. Kale munnange ekyokulabirako ky'amaanyi eri Gen. Kayihura ono Genero nno mulamba naye mabegako eyo yali atulaga nti already kasita yikutte muhoozi ebintu bigenda kubeera bulungi naye tebidaka byeyongera kubeera bibi. Kakati munnange asobodde okubeera oba oliawo nga yeekuba mu mutima
mu ngeri eya omugenzi mujjukira omugenzi Tumwine eyali security minister eyali omusajja omu ku balina ettima be nali ndabye kubanga Tumwine waliwo abagamba nti y'omu ku abo waliwo wano abantu abamu nga okuleka ng'ayogera Luzungu na lulimi lw'ewaabwe nga tayogerangako ku lulimi lulala lwonna wano mu Uganda. Era nga ne bw'agenda eyo abantu abagamba mu Luzungu nti Oluganda nga talwogera talwagalirako ddala olulimi olulala lwonna talwogera oba gamba ng'abantu banaageegenya ennimi kuleka mpozi Oluswayiri Oluzungu n'olw'ewaabwe. Weebali wano waliwo omukyalo oli gwe mumanyi muganda wange. Kakati munnange Jeno Kayihura Kale Kayihura bw'atyo muganda wange yeeyunze ku FENARU era munnange eno ng'amaze okuyingwa ku kyaki eyo bwe bati baamuwadde dda n'omulimu okubeera nga abulira enjiri ku street. Mwala bwano gye buvuddeko Miss Uganda, former Miss Uganda, omu ku abo abaali ba Miss Uganda ng'ali ku street abulira enjiri bubi nnyo kubanga bagamba bakiyita batya calling, oba oli awo nga calling yali calling ye kwegamba okuyitibwa kwe oba oli awo nga yeezudde kati naye calling oluvannyuma lw'okukola ebikolobero nayo yeewuunyisa. Kakati munnange ono bwe twogerako Jeno Kale Kayihura ye yali Inspector General wano ndowooza yakamala ebbanga eddene ennyo nga Inspector General. Kirabika ndowooza yali amanyi yaloga yamala manyi bagamba nti eddogo liri eyo baloga buli wamu n'atuuka n'otuuka n'alimansa mu State House. Kakati munnange ono Inspector General wa poliisi Edward Karekyezi Kayihura kubage mannya ge Karekyezi nga kare oyinza okuwulira nti Kale Kayihura biggwayo Karekyezi Kayihura munnange bw'atyo yeeyunze ku ndiga eza Apostle Grace Lubega wali ku FENARU. Kakati munnange nti bamuwadde n'assignment tugamba bamuwadde task omulimu alina okubeera ng'abuulira enjiri ku street era ensonga emuleetedde okukola kino nti emizimu gy'abo be yatta n'abo be yaleetera okubeera nga batulugunyizibwa okumala emyaka 15 gye yamala kuba Inspector General of Police gisobola okubeera nga gikkakkana kubanga gimuli bubi. Era awo ngenda kuba nkunnyonnyola okusinziira munnange ku nsonda ez'enjawulo oyinza okuddaawo munnange n'olowooza nti ogenda kutta abantu ogenda kukola ebikolobero abantu babeereeyo nga bebase mirembe naye ebintu si byangu. Kakati munnange Jeno Karekyezi Kayihura Kale Kayihura essaawa eno ali mu bizinesi ya yogati ku faamu ye esangibwa e Kasagama erya Ntonde gye buvuddeko yakaaba amaziga n'agamba mwanneerabira mwansaidirayininga naye bannange regimu eno kyesaagikolera. Kakati omulembe gwe kwegamba gwe tuyinza okugamba nti gwali gwa kijambi yamujjukire nti yakozesa omusajja we Kitatta okubeera nga muganda wange aterrorizinga akola obutujju ku bannayuganda ababodaboda bangi nnyo nga bayita mu gundi yaabwe ya bodaboda 2010 baalemala abamu battibwa ebyo mubimanyi bulungi nnyo naye nga bino byonna jjukira nti Kale Kayihura yawa Kitatta amaanyi nga Kitatta teri DPC wano amwenkana maanyi era bonna nga bamutya. Kakati munnange bw'atyo essaawa eno waali tebaamuwaayo Kafuntu oba minisita babaali badde bamuwaayo oba minisita balaba basajja baffe bano baani Botafiire
Katumba Wamala balina emirimu bakola. Ba David Muhoozi balina emirimu bakola. Babawa ba minisita kati ne Balamu naye Kayihura muganda wange erinnya lye jjukira nti liriko enziro ey'amaanyi n'omusaayi, kubanga kigambibwa okuba nti omusajja ono kigambibwa okuba nti nno yali emabega w'okutta AIGP Andrew Felix Kaweesi, Mohamed Kirumira wamu munnange n'abalala bangi nnyo, naddala bannansi ba Rwanda abaalinga bajja eno okunona obubudamu, abaalinga bajja eno okufuna obubudamu nga eri babaliisa akakanja e Rwanda, omukulu ono ng'abakwata bukwasi n'abawayo wa Kagame baabo ng'abakwata n'abazaayo teebereza. Ebyo byonna bye byali bikolebero bya Kayihura. Kakati ensonda munnange mu maka ga Kayihura zitugamba nti omusajja ono teyeebaka bw'abeera alaba feesi eya Andrew Felix Kaweesi mu kisenge kye teyeebaka. Era munnange nti kino kyali kya ne mukyala we Angela okubeera ng'ava mu maka gaabwe ag'emuyenga, era bw'atyo n'agenda ekyanja eyo mu b'eŋŋanda gy'abeera. Kakati munnange nti nga asigadde yekka musajja wattu, tetujjaga nti musajja wattu kubanga n'abo abaafa oba abaakosebwa ku mulembe gwe nabo baali battu. Kakati munnange njeno Kayihura nga musirikale omutendeke yazirwana era ng'asobola n'okkuba omuzimu essasi, yali ne kapasitoolo oba oli awo keyandibadde akozesa yeerwaneko akkuba omuzimu essasi, tekaliiwo era tekamuyamba ne bw'abeera nako. Kati bw'atyo nga talina kyakukola obwanga n'abwolekeza Jesus Christ okusobola okwerediiminga, okusobola okwezza obujja kwebyo ebyayita, naye ebyayita bisobola ebyayita bibeera bikugoberera biti n'ebibi bikugoberera. Buli wooteeka omutwe wansi bw'oti kuleka mpozzi ng'omutima gwafa, naye ate ne bwe guba gwafa ojja genda okwesanga munnange nga waliwo abantu bangi ennyo abejjusizza nga tumaze okubeera nga tubakwatako bwe tuti, nga tubawa akawunga wali ekitalya, akawunga kali mujjukire nti bakwata bwe bafuna kasooli, jjukira abasibe babatwala ne balima. Kati bwe balima kasooli nti bwe bamukwata kasooli oyo nga ne bamukaza, olwo bamutwala ku kyuma okumukuba, basuulamu busuuzi n'ekikongoliro ne kikugira wamu n'empeke za kasooli. Kakati ke kawunga gye bayita bulooka eri eba nga caccu, eba mixture ya caccu ne maize flour, okitegeera. Kakati eyo gye bayita bulooka, muganda wange wano wa Mighty Family yagitulaga bulooka bulungi nnyo, yatusigira ekifaananyi. Kakati munnange Gen. Kayihura ono gwe twogerako kugambye ye yali Uganda Police Force Inspector General. Kale Kayihura yagobwa 2018 era nga Gen. Museveni yamugobanga bulijjo mu makati g'okubeera nti nno eŋŋambo oba obujulizi baali weebuli nga bakaka bagenda ebiseera ebyo baali bakuŋŋaanya obujulizi, era nga n'aba human rights nabo bamuli bwe bagamba nti ono yalinnyirira eddembe ly'obuntu n'akoowa bukooyi n'akatagga. Kakati era nga bagamba nti ono yalemererwa okubeera nga alwanyisa ekittabantu n'ekiwamba abantu ku mulembe gwe. Ebyo byasukka ekittabantu nga tuwulira buwulizi nti ogundi bamukubye, gundi bagamuyisizzaamu ne gundi bagamuyisizzaamu. Basooka
Kaweesi ye yali Assistant Inspector General of Police era nga munnange okusinziira ku contract ya Kayihura yali ereetera okuggwako ndowooza nga alaba ng'ono agenda okukola ki ate nga anti bagamba nti lubaala embeera nga n'embeera kw'otadde kati akadagala ndowooza kaali yagamba wayi kankayambeko okitegeera kankayambeko ko kakole bukozi nga catalyst okubeera nga kagira ka speeding up reaction banzirize era Jide Museveni teyakola nsobi yasooka n'amuzzaako naye ebyaddirirawo muganda wange yayi Kayihura yayinza okubuulira Museveni mutuufu yaani kubanga mutta naye ate ggwe n'obonerezebwa kubanga yo mukulu tasuubya kakati okubeera nga akidinappinga kubanga singa bikolobera era bikola ku ffe bannansi ffekka nene banne Banyalonda banne yabibakolangako ebikolobero nga bakwata n'abazaayo wa Kagame ate nga kigambibwa okuba nti nno wa Kagame yali muganzi nnyo era nti nga waliwo pulaani ey'okuba nga bagira eno Kayihura akole ki kugamba nga balina pulaani eya Dynasty 2 nga yalinga standby generator ndowooza ati kisagala nnyo okugamba muleme kubeera nga muwulira obugambo bw'ennyongerezako nti ndowooza oyo bubyombuuze bityo byogera bituufu kugambye ndowooza era tobitegedde abo byembuuze kakati munnange nti omusajja ono omulembe gwe gwali muzibu nnyo nga IGP era nga waliwo controversies ennyingi nnyo era nga bacritics bagamba nti omusajja ono ye yaleetera ku mulembe gwe ye yaleetera okubeera nga amagye gayingira mu poliisi butereevu era bwe twatandikira okulabira nga abapolitical opponents ate era babakijjenya nti kubanga ono Besigye amwasimula bugolo kakati okugoma kwe Museveni ng'amaze okulaba nti akoze ebikolobero ate ebikolobero bye nga tebikola yekka era yali ebikola kusanyusa mukama we Museveni bw'atyo n'amufuula omunyampi n'abeera nga kakati gwe yajjawo yaba agenda n'ebikolobero byennyini abantu babeera batunuulira era munnange okugoba kwe kugamba kyalabwanga Museveni ayagala okubeera nga restoringa confidence mu bantu era nti ne police force bongera okubeera nga bagitekamu obwesige naye nsuubira okuba nti awo yali muganda wange kyaliko takimanyi kubanga ndowooza kyali too late kubanga ate yali akyayongera kubanga already police tekyali gagaapu eriwo wakati wa police n'abantu aba bulijjo mpozi ba foot soldiers nga bagizzeemu ne bagitaking off naye kati bwe banga bali bo nga bo kisooka okwawulayawula mu mawanga kuli awo bizibu nnyo era oyinza n'okuba nga oyogera olulimi kubanga nawulirako omuntu omu yali ayogera Oluganda ofiisa n'amubuuza osi oyogera Luganda bibaayo gye biri ku poliisi gye biri era ababimanyi kakati munnange Kayihura bw'atyo okuva mu poliisi bwe kityo munnange kyatandika essuula empya gy'ali mu bulamu bwe era bw'atyo n'ayingirira obulimi naye okulima ne kutamutambulira bulungi kubanga ate kuliko ebisoomooza bingi nnyo n'afuna obuzibu bungi nnyo kubanga yali tasobola kubeera nga afuna ssente ezimala okusobola okubeera nga ateeka mu bulimi buno kubanga munnange okulima kwetaaga ssente naye ne neebuuza ne ngamba nti ate Museveni bw'abanga ddala alina zino parish development model n'emirala byonna miyoga lwaki ono kusigwe bakozesa ng'ekizampo gwali bali bakozesa ng'ekizampo mulaba nti ekasagama muganda wange Kayihura buuyo kati asitudde ne musobola okukola ki okulitayaringa ne muva mu mirimu egyo egya gavumenti ne mulekera abavubuka kati buyitulula Kayihura yes twamufeezinga off ebyaffe bo nga bo kubanga bagamba by'abajenero bibeera by'abajenero naye ku guno omulundi simanyi lwaki enjogera eyo tekola
Jeno Kayuhura. Simanyi lwaki enjogera eyo tekola. Naye munnange omusajja ono bw'atyo yamukubye ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba awo. Ekimukubye era teyeewakana era tewali kubuuza nti si ye Kayuhura. So nga ate ku ludda olulala Kakwenza gwe mumanyi obulungi eyatulugunyizibwa era nga eyamutulugunya ye Muhoozi Kainerugaba nga ekyali kibatta mukimanyi. Bano munnange bw'obasibira mu kkooti ya emu bayisobola okugiyuzaayuza. Basobola okugiyuzaayuza. Munnange ono looya ali mu buwaŋŋanguse Kakwenza Rukira Bashayija eyadduka oluvannyuma olw'okutulugunyizibwa. Kati atutegeezezza nti akomawo wano e Uganda era n'atubulya ne missoni ye ajja kukola ki bannange. Kakati munnange looya ono Kakwenza Rukira Bashayija kugambye ali mu buwaŋŋanguse amaze okubeera nga atukakasa nti akomawo wano e Uganda okubeera nga asiikinga justice. Ayagala bwenkanya oluvannyuma lw'emyaka egiwereddeko ddala emitonotono okuba nti yadduka mu Uganda n'agenda oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'agamba nti munnange ebigereka binneeyimirire n'adduka atuuse okubeera ng'akomawo. Katusuubire nti Muhoozi taamuteeke mu kkomera nti ono y'omu ku abo ababadde baluka pulaani okutta taata wange ne famire. Oyinza okwesanga bamutadde ku gwaba Besigye ti n'omwokunawuulo tumuleese. Kakati munnange ebyo nga tutunaba kubeera nga tubiraba tulinze bulinzi kulaba bw'atyo Kakwenza bino okubitegeera yakidde omutimbagano ku mukutu gwe ogwa X. Kati n'ayogera nti agenda kukola byagenda okukola ensi yonna byegenda okubeera nga yeewuunya kasita akomawo e Uganda. Era n'agamba mu kwogera byayogedde yagambye nti I'm returning home from exile to lead the most vengeful opposition you've never seen elsewhere. Kakati muganda wange mu Lunyaanyimbe nga bw'obiwulidde agambye nti nkomawo eka okuva mu buwaŋŋanguse okubeera nga nkulemberamu opposition ey'okuwoolera gye mutalabangako wonna wantu wonna. Okay. Kakati era n'ayongerezako n'agamba nti omulamuzi yenna oba omulamuzi ow'ekkooti enkulu oba ow'ekkooti ento anaalemererwa omulimu gwe n'ateekawo kkoma. Era n'agamba nti era omulamuzi oyo yenna anaasalanga oba anaakolanga emirimu gye ng'alinako baafevalinga anaalemererwa okuwa ensala esaanidde oyo munnange agenda kubonerezebwa ne sekubonerezebwa yenna n'ennyumba ye n'ab'ennyumba ye kugamba Kakwenza azze mukambwemu kubanga agamba nti mulaba abaana kye babadde bakola ennaku zino ne baddira Afande Damulira ne bamulaga maama we bamulaga abaana be ono gwe nalabye mukolo gwe bakikozeko ofiisi ne balaga n'obwana bwe gye busomera alina bumeka. Kakati babikulaga ebifaananyi ne gye busomera. Kakati Kakwenza yeyo sitayiro gy'aleeta nti bwe kuba kubonereza abanga atadde sanctions oba envumbu z'Abamerika ze baateeka oba Abangereza ze baateeka ku Kayuhura nti baamuteekako envumbu ne famire ye nti n'abaana be tebakyasobola kugenda kusomera oba kukyalako mu mawanga ago agakwatagana ne Amerika ne Bungereza tebakyasobola. Kakati Kakwenza aleese embeera efaanaganako bwetyo nti abo bonna baakubonerezebwa nti babonereza taata oba maama n'ab'enju ye. Kakwenza tetumanyi bw'agenda kubeera ng'akikola kuba agambye nti aleese
nti agenda kuraninga kuleadinga a vengeful opposition you've never seen elsewhere. The opposition ewoolera oluwoolera lw'omutalabangako wonna mu nsi. Agenda kikola atya? Kugambye simanyi naye already nti driving forces weziri. Just bantu kubeera nga bakukkiririzaamu. Era n'agamba nti tukooye essiga eddamuzi eriwagira okututulugunya, okutuliisa akakanja. Tukooye. Era n'agamba nti nno buli politician yenna, buli munnabyabufuzi yenna anaagezaako kuwaanawaana okujooga oba effujjo lya gavumenti lyetukolako agenda kubonerezebwa wamu n'ab'eŋŋanda ze n'abaana be, omukyala oba omwami bonna baakulugenderamu. Era agamba nti security officer yenna anaakozesa ekifo kye oba equipment oba emmundu for that case okubeera nga atulugunya bannayuganda naye agenda kubonerezebwa wamu ne famire ye. Era n'atutegeeza nti bw'aba ayogera ku kubonereza tayogera ku kwogera bwogezi, si bigambo bugambo. Agambye nti and when I talk about punishment I don't mean rhetoric. Bannayuganda babonyeebonye ebbanga eriwerera ddala mu mikono gy'abazzi b'emisango abeefuula abakulembeze, era nga kino munnange bakikola nga tebawadde mateeka kitiibwa. Kye kiseera okuba nti abantu bano munnange tebaddamu kweyagalira mu kukola bikolobero ku bannayuganda, tebaddamu kubeera nga munnange baboositinga olw'ebyo bye bakola ku bannayuganda ebituleetedde okubonaabona. Kakati era bw'atyo n'ategeeza nti tulina okuzza obuntu mu ggwanga lyaffe nga tetuzzaawo kwegayirira international institutions ezitalina kye zikola, eziri dysfunctional. Era ng'agamba nti zino zitulabye nga tubonaabona ebbanga eriwerera ddala, era nga kye bawooza kiri kimu, we are concerned. Agamba nti oyo rubbish. Eyo si engeri amawanga ga Bulaaya gye geekumakumamu okubeera nga gakulaakulana nga bwe tugeegomba ng'ensi yonna munnange bw'etyo bwegatendereza. Eyo si ngeri amawanga agalina obutemeekevu gye gaateekawo functional political and economic institutions. Bigambo bya Kakwenza. Era agamba nti munnange kino bw'abazze awo wagenda okutandikira, agenda kuba si mwangu yadde n'akamu. Kakati munnanga ate era ku nsonga y'emu ey'okuvumirira ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda, tubadde tuli awo ne tulaba bannayuganda wabweru wa Uganda mu ggwanga erya Amerika, bano bwe batyo nga bateeka gavumenti ya Trump ku nninga esalewo oba esaleko enkolagana yaayo ne gavumenti ya Uganda, nga baagala yeekutule kugamba wabe nga tewaliwo nkolagana wakati wa US government ne gavumenti ya Uganda. Bano bannayuganda babeere mu United States of America, era nga bano munnange bakubye omulanga eri President Donald Trump okubeera nga atekinga action ku General Museveni, era nga bano baagala US ekatinge ties with Kampala, bateekeko sanctions, bateeke ku Uganda envumbo zirese mavumbo.
okukosa n'okubeera nti bonna ba military officials abeenyigidde mu kutulugunya abantu bano nabo bateekebweko envumbo kubanga jjukira kamera zibalaba era weeziri. Kati okusinziira munaye ku nsonda bannayuganda bano ababeera mu diaspora bwe batyo nga balwanirizi ba ddembe ly'abuntu bakuye campaign eri ttiimu eya Donald Trump bwe batyo nabo ne beekomaakoma mu ttiimu yaabwe ne batwala obukakafu obulaga nti ddala kituufu abantu mu Uganda batulugunyizibwa, abantu mu Uganda basibwa, obumenyi bw'amateeka, okukosa n'okubeera nti nno abakulembeze mu opposition bakubwa ate era babaliisa akakanja kusa n'okusibwa obatali misango oba emisango emijuwetege n'obujulizi obupange obupanze nga Honorable Derek Nyoko bwe yakakasizza nti munnange abasajja bakwata ennyota ez'amagye ne baziteeka mu mmotoka ye bagamba nti zibadde zize yazirina. Kakati gavumenti ekoze kinene nnyo okubeera nga eyagala nnyo okusayirensinga ba critics era nga etera kukozesa maanyi eryanyi erisukkiridde mu kubakuba. Kakati bano munnange abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu baba activists bwe batyo bakubye omulanga baagala Trump abeere nga munnange abeera mu kalubumuuko ateekewoko embeera era nga bagamba nti baagala yawukaneko ku President Joe Biden nti ono yali so lenient, yali too lenient, talina nnyo kye yakola ku Museveni. Kati baba tebagamba nti obuyambi bwe badde bawa amagye ne diplomatic support okuva mu Washington buno bwe busobozesa Uganda okubeera nga bwetyo ekkakana naddala ku budde oluvuganya n'ebakuba kwegula tiya gaasi n'ezo zipistols n'ababuliddeko waggulu awo ezigula obukadde 25 ez'abajjati ze bakwata n'ebintu ebirala zi helicopter ziganyegenya. Akati munnange singa Trump awuliriza eddoboozi lyabwe n'actinga kino kisobola okubeera nga munnange ate kireetawo obunkenke wakati w'eggwanga erya America ne Uganda kubanga jjukira nti Museveni America akolaganyenga nayo naye ye terina mikwano e Somalia n'ewalala mu kulwanyisa mbu obutujju. Kale nti abamu balowooza nti waliwo embeera efaanaganako bwetyo eyinza okuvaako America oba oli awo okubeera ng'esaasirasaasira musajja waayo. Naye ajjukira nti Kakwenza atugambye nti okuliraayinga ennyo ku international pressure kiyinza obutasoboka kubanga ne organizations ezirwanirira eddembe ly'obuntu wano zigamba kimu nti we are concerned. Kitegeeza nti lwoya lwa Munyendo olwekuula wekka bannayuganda tulina kwerwanako ffe abasookerwako people power our power Nuupu yewaka Bobi Wine yani ye taata. Mukama Katonda abakuume era abawa obusobozi ate okubeera nga muwulira emboozi endala wano ku Uganda at large tusobole okubeera nga tufunamu obubaka bwe tuba tusobodde okubeera nga tuyisaawo okusinziira ku ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja. Mukama Katonda abakuume.